Abalabe bafa batulaba ku PBS TV nga bulijjo anti Diamond Music Promoter Vimba Kubala abajimanyi Vimba Kubala anti tukidde ku kifo kyennyini anti ngenda kwogerako ne bana abakulu bibuuzo bitono nnyo ya sebo je baliko alisiwe na je baliko obulamu bulunjiko we balikola alisiwe oli live ku PBS TV sawa zima ugambo otya sina bigambo toina bigambo we balikola we bale era buli mulabi wafa akulaba sawa zino eno era kwenyumirizaamu ekintu okitambuza otya mutonzi waffe yasalawo kayimba kyaka akakunyumira ko ulira nti kakunyumira summertime omanyi okayimbamu aka vibes tomanyi kayimbamu bakakutereyo sawa zinene yasobola kayimba yesebo anti kati nga wekugambye ndine wana abakulu abanene yesebo je baleko oli live ku PBS TV sawa zinene amanya bakuyitani Abudunasa oli musiramu oli musajja musiramu yesewo we balekola ngezaako kayimba kyakasinga okunyumira wano mu Uganda yaffe mbaka Reigi musheshe waffe omusheshe oyo akunyumira nnyo yesewo omayo kayimbamu oli musheshe yesewo abasheshe obagamba kyabe oli waawo vambalala kisolo vawa ndi wambalala akayimba ka Reigi ako omanyo kayimbamu musheshe kuyimba si olumanyi toyinza banga tolumanyi nedasewo ndomanyi kito olumanyi mu bakuwemuko okakubemuko just kapati katono nnyo bakakuwe ndoza tukakuwe tuone omusajja akantu ayimbe mu kayimba ko musheshe Reigi bakakuwe sebo akayimba bagenda kamuwa nozo omusheshe bakamuwa akayimba kafaako omusheshe by Reigi mwana w'embalala tukwagala nnyo bannange abanakampala bakwagala nnyo nga wokiwulira so bemo musheshe kennyini akatube then tulabe yatuwemu akayimba k'omusheshe kantule n'otuula nze sisaaga agenda tuwamu akayimba k'omusheshe omukwano gw'omusheshe gwankute nekukutula omutima lali ate oba ndi ku kagaali omutima nga kagaali ndozo omukulu anti atuwaddemu keko kapati kamanyimu omusheshe by Reigi nina omukulu wano bonna ngenda bayitamu nga wembagambye kayimba kyakasinga okunyumira mu ndongo yaffe Uganda okikola otya Katonda yasalawo lwaki mukulembeza nnyo Mukama yasalawo buli ssaawa lwaki mukulembeza nnyo Mukama yasalawo tukiriza mu Katonda yogera nnyo abatulaba ssaawa zino bakulabe tukiriza mu Katonda Katonda omuwabuba kakisaawa zino oba oyagala Katonda baako kyomugamba ssaawa zino aso ekikutuusaako kama njagala nyongera obulamu so okubeerawo yesebo kayimba akasinga okunyumira kayimba kyako kayimba ka Fik Fameka kayimba kyako akasinga okunyumira kayimba ka Fik Fameka style ontamivu osoji kuba n'ogibafa bakula style ontamivu tugikuwemu okakaso n'agikuba bulungi ojja gikuba sompe mu just nga tetunagenda wali eri reality sompe mu just katono nnyo baguzikiza tugukuma endongo eri awo style ontamivu katujimuwe style ontamivu njagala bakubemu style ontamivu tulabe ajajji tukuba bananga asaaga style ontamivu jikube n'abakula basawazi ate bakube n'eddoboozi eddini njawe nyumye nga Fik Fameka
baguzikiza tugukuma endongo eri awo baguzikiza tugukuma style on ta ta Tamivu tan tan ta Tamivu style on ta ta Tamivu tan tan ta jikonkone jitekeyo jijeyo malo jizeyo jikonkone jitekeyo jijeyo malo jizeyo nyumiro kuzina eiti nyumirenga kuzina ganyabo nyumenda bakaledio kukubo nchama nezina ganyabo abantu balina bavako bansala kechigambo bagamba dinavako unavako kale ubana vako kwebera wote chitofayo endongo ye habu I'm obsessed to kid na go love shimmy shimmy ya wanange Fik Family ko muwabu bakati sawa zino kuba kulaba sawa tunule eri Fik Family ko mugambe yakagambo kamu Fik Family kamwagala nnyo kuba asingo chinkubira bwe Uganda bwe bubaka bosomuwa akunone sawa zinene yes Fik Family ka big up to Fik Family ka fresh boy yes bawe bubaka abatobo baganda babo bako kyo bagambe ekitono nnyo batumiddeko bato bange ne bakulu bange otumirani sister wangu mukulu mutumirake bamita Joy abeerawa abeera ali eri Joy bakutumidde abeera side ki wali eri na butiti sister Joy bakutumidde bakuyitana Mampita Emmanuel osoma webale soma nkwagadde nnyo webale kubeera omwana omukozi okitegeera kale Emmanuel anta abatulaba PBS TV ngugambye ndine ne abakulu wano bagenda tuwamwe just kapera bupera tugereko tugendeko mu bulango katono nnyo tukomewo Aibene Mwanza da agent wo bakasitoma bafe abalungi amanya n'eddoboozi mpitibwa Shami okuva ekansanga na butiti ku saluni yaffe ennungi gye bayita Jehovah Jireh Beauty Salon tusiba enviiri tusiba kapenso tusiba zinotless tukola ku scrub makeup enjala wivu wigi byonna tubikolako ate nga tubisiba tutunda ebizigo kyonna kye weetaaga okisangayo ku saluni yaffe eyitibwa Jehovah Jireh Beauty Salon atwagala kuba ku namba z'essimu zino wammanga 074 262 668 oba 077 301 710 Jehovah Jireh Beauty Salon ebanzikula okuva ku Monday mpaka ku Sunday kasitoma waffe omulungi jangu tukukoleko onyirire